Bobi Wine awadde Museveni omukisa bateese n'obukwakkulizo akabenjedde kabusa biwoobe byennyini. Sam Omara eyakijjanya Besigye okufa kwe n'ekyokuyiga. Ab'e Bungereza baagala Anita Among alikulire. Kulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atlage mu bikwesese nga bulijjo bwe ntyo munnange gye ndi nnyo. Uganda bwe tuli obubenje bukyagwira ddala ate era bweyongeze entakera. Naye nga kino kiva ku ki? Kubanga poliisi bwetyo ejja n'ekola lipooti yaayo. Naye oboolyawo abantu bagamba nti ebiviirako obubenje buno okubeera nga bugwa nga buvunaanyizibwa bwa gavumenti tebabyogerako. Munnange kibadde ng'ekirooto eky'entiisa kyennyini ku luguudo olw'Ejjinja Kampala highway, kubanga wabaddewo akabenje ak'amaanyi ennyo. Emmotoka eyabadde etisse omusenyu Kiroole bwe kyatomedde takisi omwabadde mujjudde abantu, era munnange bangi baafudde ate babeeramu bameka? Babeeramu 14 babeera batisse excess ne basukkamu. Naye nga munnange bangi baafudde era nga n'abalala abatonotono abasobodde okubeera nga bawona ne bagendera ku bisago eby'amaanyi ennyo. Kakati obubenje buno newankubadde nga poliisi ejja n'ekola lipooti, naye abantu balina ebintu bingi nnyo bye boogera ku bubenje buno. Abantu balina ebintu bingi nnyo boogera ku bubenje buno mu kwemulugunya nti oboolyawo pakati Uganda weeri nti kumpi kati governance oba bwali badde obukulembeze ne abantu engeri gye bakulemberwamu kati kyasigalira kumpi kati kyadda eri bantu nti kati abantu bagadde nnyo okutunula mu mbeera bakulemberwa batya, service delivery eri etya. Kakati olwo ebisobye biyinza kugonjoolwa bitya era lwaki bisoba. Kati poliisi bagamba nti buli kaseera nga sinnabakubuulira byabadde mu kabenje kubanga bya nnaku nnyo, abantu baafudde, ekyobuumanya baafudde bangi. Kati poliisi bulijjo eyogera ku nsonga eya overspeeding, ey'okuvuga endiima oba emmotoka okubeera nti ziba ziri mu poor mechanical conditions, so nga ate teboogera ku nguudo mbi. Teboogera ku nguudo mbi kakati eyo mu Eastern Uganda weesanga ng'enguudo mbi, ekyo tebakyogerako, wabula bagamba bugambi abadde adduka nnyo, emmotoka ebadde mu mbeera mbi, ebadde tesiba. Kakati munnange poliisi kiba kitegeeza nti accidents ezifaanaganako bwe zityo nayo erina okubeera ng'evunaanibwa. Kubanga kati ekimotoka nga ekyo ekyatomedde abantu mu takisi kyadde kitisse omusenyu nga mungi, kiba kyayiseewa. Naye jjukira nti kati automatic omusenyu nga mungi olumu ne basusaako basobole okutikkulirako saamu eyo abakubeko enjawulo, bateekako akasozi bwe bati. Kakati ako akasozi bakasenako gwe omusenyu gw'osanga ku kkubo nga batunda. Naye okuyita ku traffic balina okumuwaayo ku ssente n'agikkiriza eyitewo. Kitegeeza nti poliisi evunaanibwa kinene nnyo ku nsonga eyo ey'obubenje obugwano mu Uganda. Kakati munnange era nga bagamba nti sayidi zeeyo, kyemmanyi nti sayidi zeeyo Regional Police Commander engeri gyali nti muna NRM nnyo, y'ensonga lwaki oboolyawo tasobola kwogera ku nguudo mbi kubanga oboolyawo zibakolera, kubanga n'ekyo nakyo kiri awo. Oyinza okulaba oluguudo nga lubi naye ng'okululongoosa ate poliisi tekyagala kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bagenda kuba tebakola. Kyovula olaba nga mu kutwala okusiba omuntu ne bw'atwala akasanga katalimu bajja kutwala bakusibe kubanga okuva mu kkomero olina okusasula ssente. Kale kwegamba ekyo nakyo kiri awo era nga bw'olaba wano mu Uganda nti waliwo abantu abatayagala kuva mu opposition kubanga bo bwe bafune ssente babagaggawalidde. Kati munnange
bwe tuddayo ku kabenje nga sinaba kubeera ate nga ngenda ku ndagaano Bobi Wine gy'ayagala oba yokka gy'ayinza okukkiriza okukola ne General Museveni kubanga yamuwadde omukisa nti tusobola okuteesa singa kino na kino na kino. Okay munnange, maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe, bazirina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze ate balina n'ebyamazzi n'abakugu abasobola okubeera nga bakuyambako okubiteeka oba bifitinga mu nnyumba bakunyumbayo. Kale aba maintenance palace beekwate kubanga solar ze balina za mitendera ate era nga zikola ebintu ebyenjawulo. Nakugambye nti balina ekozesa pampu ey'amazzi kati mu abalimi ebyebakolera balina kamera ezikolera ku solar. Kamera zino ezawaka. Kale kakati munnange tisindi amasannyalaze gavuddeko ate tetwategedde ate simanyi okutta katanga baamala kujjako masannyalaze. Eri solar system ebeerako. Kakati bwe tuba twogera ku kabenje kano, akabenje kabadde ku lugulu lw'ejjinja Kampala era ng'abantu bafudde bangi nnyo. Abamu ne bagendera ku bisago eby'amaanyi Kiroole bwe kyatomedde emmotoka butereevu head on. Era munnange emmotoka taxi yabaddemu abantu ne bafa, bagendera ku bisago ne bakutuka amagulu ne kibagoyaagoya kubatereeza ekimotoka ng'ekyo kitisse omusenyu kyazze kiddukira ddala. Era ng'abamu bagamba nti kiyinza okuba nga kyalemeredde omugoba olw'okuba nti yazze akivuga speed kati okugezaako okuweta kubanga kyabaddewo mu kkoona era okukakkana nga taxi yabadde awo munnange ate tebagitomedde, yabadde ku sayidi yaayo. Kaakati munnange kyabadde kibi nnyo era nga bo bagamba nti kyabadde tekisiba okusinziira ku poliisi nti kyali tekisiba, kyabadde kidduka nnyo. Kale bwe bati ne baddusibwa abantu Jinja Referral Hospital era abafudde ne babatwala mu ggwaniro okubeera nga babakolako postmortem. Red Cross ttiimu yayo ne poliisi bayanguye okubeera nga batuukawo naye ng'obulamu bwagenze dda. Kakati enguudo weesanga tezibamu bikuubo ate aba traffic bayimirira awo. Nagamba nti kakati wano tebayisizaawo bwe bityo. Road signs teziriiko, obupande obw'oku nguudo tebuliiko, tetubulabako. Tuyinza kumanya nti kino kiri wano oba kino tuli wano kati. Naye bagamba nti ate bannayuganda nabo babibbako kati nga obupande obw'oku nguudo nti bw'otambula bw'ovuga emmotoka n'otuuka w'otuuka wasobola okutegeera nti kati wano ntuuse wano ntuuse wano ntuuse wano. Kati bano munnange abasikulapu tebajja ne babusalawo ne babutwala babukolamu sikulapu nga bulaba ebyuma eby'eggaali y'omukka oluguudo lwayo bwe bati bwe babisomba ne babitwala. Era kati bw'otuuka e Busega awo mu kitoogo ekyo nga wakayita ku ttaawo awo bw'otunula wansi awo train yali eyita awo ekkubo lyayo tetumanyi oba negye yali eraga ekyalinayo omugaso naye nga ebyuma byonna babikola ki babibbako ekkubo layini yonna baagyera abascrap era bye baali ndowooza babba n'ebyamasannyalaze ng'oggyeko kubisala naye okubibba waya z'amasannyalaze baga nti bazikola ki bazibba mu ngeri efaanaganako bwetyo. Okay, tugende ku Bobi Wine awadde Museveni omukisa okuteesa. Muganda wange pressure tezibakubira wano oba ku njuyi zombi NRM ne opposition NUP in particular tibagenda kuteesa ate amuwadde omukisa gwaki munnange. Omusawo waali asobola okubajjanjaba pressure temufaayo kanga bakube amawulire omukisa weeguli Bwebweni gwe yagambye nti basobola okuteesa ne Museveni. Kale dokita waali wano ku Uganda at large era ennamba gwe ginsabe pressure yagamba si bulwadde ne sukaali yalina engeri gyakinnyonnyolamu just abirabanga ebintu ebiri simple. Abalina prostate cancer, prostate ayinza okuva mu prostate cancer by the way naye ng'esooka kubeera simple prostate. Kati cancer naye kisinziira ku stage kikwali. Abalina ebizibu ng'abakyala mu sisitimu yaabwe ebyo byonna abikola ki abikolako. Kwegamba si ye muntu gw'ojja okusanga nti nnaabiriko nnyo by the way ebyokujjanjaba
kubanga ekisooka atya amagezi g'amasokka kati endwadde ezajjanjaba zaali zimutuusizza ku bizibu ebingi ennyo ne bwe twogerera kati okugulu kwamenyeka ebyembi bisekerwa naye amagezi go nago gayinza okufuukira ekizibu. Kakati musajja wattu kyovudde olaba nga abeera eyo mu miseguusi. Kati nze nga Uganda at large nina okujja nkunnyonnyole nkubuulire nti omusajja ali wali tofana birwadde wamma waliwo abagezigezi bwe bali ate baakola research ate baasomera ddala. Kakati dokita waali enamba zange ziri awo emisembyayo 7:3:15. Kakati munnange Bobi Wine ateekawo omukisa okuteesa ne General Museveni. Tusobola okuteesa ate munnange anaagamba nti Bobi Wine yagaana okuteesa nga naye amugamba nti ekikulu nakuwa obukwakkulizo bwakulema okutuukiriza. Ayinza okuddayo n'agamba nti mwe yamwogerako dda Bobi Wine is confused. Kakati Bobi Wine ayinza okugamba Bobi Wine never gave me a chance. He never listened to me. I wanted to resign, but he was nowhere to be seen. He's ever there, up and down. He's ever there, up and down too. I always hear Bobi Wine, President Bobi Wine. Yes, he's the president, but I don't know where to find him. Have no problem. Kakati Bobi Wine gyali magere takubulayo, makerere kavule takubulayo, ekamoocha wali nawo wakyaliwo mu training school atera okubeerayo nga olumu asomesa ng'asomesa okulembeze. Kakati Bobi Wine agamba nti katubeerewo n'enteesaganya. Museveni butya bwagenda okubeera ng'ava mu buyinza mu mirembe, enteesaganya zisoboka mu layini eyo, naye si political deal. Si political deal, abiganye bya political deal. Munnange nga twolekera akalulu ka 2026 Bobi Wine yayogedde ku kintu ekyo. Njagadde essaawa eno tukyogereko tumanye kiki aganye bya political deal ategeeza ki. Kati munnange teri mulala Bobi Wine era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera ebigambo nga abirambulula bulungi nnyo, nga abyolekeza eri General Museveni nga bwe tugenda oba nga bwe tusemberera akalulu ka 2026. Munnange Bobi Wine yakakasiza ng'agamba nti mwetegevu okubeera nti wabaawo enteesaganya, enjogerezeganya ne Museveni, naye ku kintu kimu kyokka Museveni awaayo atya obuyinza mu mirembe. Kikyo kyokka nti Museveni awaayo atya obuyinza mu mirembe. Naye eyo State House eyo Museveni asobola okugivaamu eyo nti basibe engugu zaabwe nga bwe tulaba bava mu White House. Kati Museveni basibe engugu zaabwe. Waakiri asooka guyinza n'okukuba Sama, naye yuuyo Sama emirundi 3 mu bbanga nga yigira bw'ati n'ayimirira oba back Sama n'abalaga nti nze nkyali mugumu. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo ng'ayongera okubeera nga anogaanya ensonga eno nti tali interested mu ssente tezimulya, tali interested mu political deal oba okugabana obuyinza nti bateekewo agreement y'okugabana obuyinza. Kati ate Muhoozi yababeera vice wo, kati gwe ate obeere president. Kati ate kuba yajja kudda wala kukoza kabobi ate nga tuli serious. Kakati yo political munnange bwatyo ng'ategeeza nti we are not here to discuss how much you want to give us like you gave Minister Norbert Mao. Nti tetuli wano kuteesa nti ssente mmeka z'oyagala okubeera nga otuwa
nga bwe wawa Minister Norbert Mao. We want to negotiate your departure. Twagala kuteesa ku ngeri gy'ogenda osibamu enguguzo ove mu State House, just like Kenya negotiated the peace exit of dictator Moi. Nti nga bwe kyali e Nairobi e Kenya, nti bwe bateesa butya Moi bwagenda okubeera nga ava n'akyemalira Moi ava mu buyinza, tewaaliwo political deal yonna nti oba basibeku batabani be oba kiki. Ate nga naye yali abalina. Kakati General Museveni twetaaga munnange ekyo. Kati Bobi Wine ataddewo omukisa ogwo tebasobola okuteesa. Kakati bw'atyo nga omuntu gwayogerako tumumanyi bulungi nnyo, afuze Uganda okumala emyaka 40. Kati President Daniel Arap Moi owa Kenya bwe tudda ku side zeeyo ya stepping down, ye yabivaako. Era bannange nga yakamalira ddala emyaka egiwerera ddala mu buyinza, Moi n'agamba why can stepping down. Kana General Museveni naye tumusuubira era deal Bobi Wine gyamuwa y'ekyo, so si kujja kuteekawo naye mbu kati alina byatadde ku mmeeza. Ate kaakati mukoddomi wange gundi, ate kaakati bano babati bakojja b'amahozi baba, ate kaakati mulaba ba Andrew Mwenda bakojja bozi, ate kaakati tetwagala kubanga oli naye alina ekiruyi nti ate kaakati nange mbadde njagala mbeko kyenkola ku lwa maama wange, era nali njagala okubeera president, kyekirabo kye njagala okuwa maama wange, ate kaakati njagala nange nkituukirizibwa. Tetwagala deal eri ku bigambo ebyo nti tutuuse tetumala na budde kutuuka mu State House wali nti papula lwosomamu ate nga tuliko ebigambo bingi nnyo. Kuliko ebigambo birinze Museveni mpaddeyo buyinza, ngendedde ddala n'abantu bange ngenze nabo baayi agenda eddiiri so si nti ate kakati anti ngenda kuta obuyinza naye kyembadde ngamba nti mbadde njagala nga nzijengako wano mbaako kyembagamba anti kakati mutabani wange engeri yegira amagye talina wakulaga nnyo kiri awo, abantu bange tebalina we babeera kati mbadde njaga kubanga Namboozi yagamba nti Museveni State House agiraba ng'amakaage kati baazimba amakaage era tebagenda kuvaayo. Basobola okuclaiminga poloti eyo ne bagitunda, bagatutunda bintu oddamenga mu ebiri. Kakati bw'atyo yagamba nti Museveni alina kgenda era ng'agamba nti bannayuganda balina okubeera nga bafolowinga amateeka era n'engeri ey'emirembe eya demokulasiya, nga tebayise mu violence oba nga tebataddeewo bonkenke bw'amaanyi nafujjo oba liyanyi mu kutwala obuyinza, nti balina okugoberera amateeka era ng'amateeka ga kutwala peaceful and democratic path. Kakati Bobi Wine obubaka bwe buno munnange buze mu kaseera kano nga obunkenke bwennyini era nga omulanga eri abavubuka okubeera nga benyigira mu byobukulembeze ne mu byobufuzi, kubanga tuli mu byombi muganda omusajja yali ku byabufuzi, ffe twagala byabukulembeze, kati tuyina okuba nga tukwasaganya ensonga eyo. Waliwo abantu abamu kisaagala kulwako ennyo kubanga kati Kyalubongo yakitabudde abantu lubayo okwesimba mu Kampala. Waliwo abantu abamu nga tebamanyi byafaayo wano e Uganda kubanga tulabye Mengo bwe tugenda mu lukiiko lw'Emmengo lulimu n'abayindi weebuuza bakolamu ki? E Kampala yennyini nabagambye nti wabaddewo abantu abatukiikira wano nga tebalinaawo kika mu Buganda. Babu, Uhuru mubamanyi bulungi nnyo ne besigenda ku balala. Kati wano tokimanyi nti Babu yaliwo ne takyaliwo mu Kampala, takyalinamu influence naye nga yaliwo okwo. Kati era bwe kito bwe kiri nti kino ekifo
kati nga ekya okubeera MP wa Kampala Central kiri mayina ekifo ekikulu kyekiri ekyomu State House Bobi kyagala bateekeko enteesaganya nga Museveni bwe bwagenda okuwaayo obuyinza tewali kirala kyonna. Kati wano mu Buganda abantu beekwasa nti regions endala zina zero tolerance ku Baganda nti kuba tebasobola kwesimbayo kuwangula waabwe. Naye na wano mu Buganda ne mu Kampala mwennyini waliwo constituencies ezimu nga tojja kwesimbayo okuleka mpozi ng'oli mu layini eyo. Kati Kawempe North wantu akalaba nti bakandidate si bonna NRM gwe yali teyali musiraamu ne Nalukoola ng'alina kuba musiraamu. Waliwo ensonga gwe tolowooza nti nno tewali ensonga lwaki kirina kuba bwe kityo. Ensonga zesobola kubeera nga mbannyonnyola bwe muba nga ddala mu butuufu mulaba ebyobufuzi mubitegeera. Siyinza kudda okunnyonnyola lwaki Nalukoola lwaki balina kweta musiraamu lwaki nabali balina kweta Farida mpozi okuleka mpozi kati ate nga gwe tubikola ki tobitegeera. Bw'ogenda e Butambala oyinza okwesanga nga waliwo factors lwaki omuntu okwesimbawo alina kuba bw'ati ne bw'ati. Kubanga waliwo kati bw'ova wano mu Buganda n'ogenda mu regions endala nti ojja genda okwesanga nti abantu bali boogera olulimi lwe lumu era nga bategeera nnyo abantu baabwe. So wano mu Buganda nkugambye ne paalamenti yaffe erimu n'abayindi so nga ate e Bukonjo tojja sanga paalamenti yaabwe erimu abayindi. Kati wano mu Buganda ebintu byaffe birala nnyo, birala ddala birala nnyo era bwe muba temuli willing kusharinga wano mu Buganda okusharinga kubanga okusharinga kubaddewo ebbanga lyonna. Simanyi nti oba Nuupu yali yajja ne bagamba nti mulonde kino na kino naye kati waliwo abantu abamu nga ne bwe babawa kati nga Moses Kasiba asobola okwogererawo naye ne baddamu okwesimbawo Lubaga tebasobola kumuwa lwaki ekyo olina okyebuuza. Ate Derek Nyeko bajja mumuwa oba omulala yenna. Kati ebintu ebyo tulina okuba nga tubitunuulira tubitegeere kubanga wano mu Kampala oba Abaganda bokka tebasobola kugoba Museveni single-handedly. Era njagala okubabuulira nti Museveni bw'abanga katugeze afunye obululu butono nnyo mu Kampala kitegeeza nti n'abatali Baganda bangi tebamulonze. Oba nkikuddiremu ogwokusatu kitegeeza n'abatali Baganda bangi tebakoze eki kati Buganda teringa regions endala. Wano wembeera mu Mikwesese baneiba bange babiri wano bakola mu water National Water bonna basoga. Bwe nzira sayidi eri Munyarwanda bwe nyambuka wano waggulu Muganda bwe ngendako wali waggulu mu Kiga okiraba naye ate nabo bawagira enkyukakyuka. In fact n'omu ku bo na musirikale alina na Somali naye awagira enkyukakyuka. Okiraba kakati kiba kitegeeza nti bwe tuba tukyusa obuyinza kuba kati just nvuddeeko katono oba ku mulamwa oba nkyali ku simanyi naye nkyamyemu katono kitegeeza nti gavumenti okukyuka era nga Bobi Wine bwe yakyogera nti mujja kwesanga musanze abantu abamu nga bavuga emmotoka ku Kampala Road nga terina abakwatako. Ate era kitegeeza nti n'abo abali mu system abamu ojja basanga bazze mu system ni Bobi Wine nga yadde yali mu ntebe oba omuntu omulala yenna kubanga nabo babeerayo eri nga bakuba ekikopo. Kakati gwe Omuganda wa wano era nga bwe mwabula okuva edda n'edda temusobola single-handedly kuwangula Museveni naye kennyini yakitegeererawo nga tasobola ye kuwangula obote baami kyava yajja n'ayitamu Kabaka najja bakayiira najja n'akola atya naye teyawangula nga ye bwagamba nti ye yeetuusaawo. Kati olina okuba n'external forces era waliwo era story era gyengenda okuzzaako nga ababungeeza beekalakaasa. Kati waliwo abantu abamu nasomyeko Samuel nga bagamba nti
mwe mubeere eyo temuli bannayuganda twagala bantu ba wano mwekala naye ng'ate ekyo kikyamu alowooza bw'atyo nti abali eri tebasobola ku influencing eno naye mukyamu kakati ekintu ekyo nekitula ntukyetegereza nti empologoma bw'ekwata akagabi okukalya tesobola kukalya yokka era erekawo empisi nezikola ki nezirya tesobola kukalya yokka empologoma yali badde ekamuumuunya nze nkagobye nze munyambyeko kati wano Uganda gwoba tosobola kusharinga nga tuli wano Buganda waliwo ebintu bitakyasoboka you cannot share kitegeeza tolina kirala kyogenda kukola naddala ng'oyagala kubeera influential mu political landscape wano Uganda nobeera effective if you cannot share kubanga mulina okusharinga nabali basobole okusharinga ideas zammwe kubanga Uganda tosobola kujinunula nga just obesinga wano ku Buganda yokka kakati gwa kafo kokayanira kali akasibanya Kampala Central MP kabayambye eki kabayamba ki tekana kikabayamba tekalina wabula kasobola okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo kasobola okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo kubanga bali abasajja kye bagezaako okukola bagezaako okudemonizinga Abaganda nti the rest mu Uganda babalabe ng'ebisiraani babalabe ng'abenkwe babalabe ng'ababbi babalabe ng'abateesemberezeka era ye kampeni yaabwe kyokka nammwe ne mubayambako mugezaako kubalaga ti eri nga mmwe temusobola kulonda muntu atali Muganda yes tebasobola era nga ne Kayumpi bwe kiri nti nkugambye nti okubeera omusiraamu eba nkizo nnyo okuwangula Kawempe mu constituency zaayo Kawempe North ne Kawempe South okitegedde Buganda wange kati gwe bw'obongo owooza okyali ku kino ennyo nga ne palamenti gy'oyogerako ey'emmengo naye nyini erimu n'abayindi n'abatata ne butamanyi gye bava kiba kitegeeza nti kati gwe ate eno ng'ate ne mu history yonna tubadde tukiraba nti wano mu Buganda wabaddewo abantu abaweereddwa ebifo eby'amaanyi nga tebabanko na Buganda ate nga obwakabaka bennyini bukoze eki bubawadde kati abantu bwe baba nga basazeewo okulonda kati omuntu wano e Uganda kuba babalonzi wano nga tebabanko Baganda mu Buganda ne babakiikirira ne bachairman bwe bali bangi be balonze nga tebabangako Baganda wano mu Buganda nga tebabangako mukimanyi bulungi nnyo ekyo ekitasobola kubeera walala kubanga wano civilization watandikira ate era still nabali sibanenya kubanga bonna otambula ekyalo kyonna bonna nga boogera olulimi lumu kakati ate gwoviiri bamanye nti era baba bakumanyi ng'Omuganda oyo Omuganda n'erinnya lyo banje baba bali kujja kudda nga bakutuuma Muganda bw'oba nga wasengayo kati tebasobola kulonda si kyangu era nammwe mu biseera biri ebyedda mwali temusobola naye kakati embeera yakyuka kati wano mu Buganda gwoba toli ready kusharinga nabali tebajja kusharinga nawe kitegeeza nti kati bino bimuli kubanga abantu by the way abatembeete endowooza eyo era siti baba tebawagira Bobi Wine ate Muganda munnaabwe babeera bamuvumirira era bwe bujja osanga nga bwakiri atandika okugyayo ebya Babi oyo Babi Munyarwanda oyo Babi olaba yawasa atali Muganda kakati obusosoze obw'engeri ng'eyo bwe bugenda okubalemesa kuba muyambyeko bali okupromotinga obusosoze kuba boye kampeyini yaabwe eva kuba Bobi Wine bwajja mu buyinza tasobola kufuga Uganda kukulembera Uganda myaka gisukka 10 bw'aba agenze wala nnyo nze nsuubira okubanga n'ekisanya kiyinza okuba ekimu ogwo omutima agulina era nawe ogumulabamu ate nga kyekizibu kitubadde nakyo ebbanga lyonna wabula amuli awo mwabulako we mukwata awatuufu nti katunywerere wano
mwefuula abali ate Mengo ne mugikuba ate ne mugikirizamu ate Omuganda muna ne mumugira ate ne muli awo eva muba confused. Lwaki mubeera confused? Mukayanira obuntu obutonotono ate nga mukimanyi okusharinga eva kibaddewo. Kakati goluza Semeika Kulubu yagenda eri Semeika Kulubu mu Eastern Uganda byakola tebyabagasa nakati yakyaliyo kubanga yiti yateeka obukulembeze bwansikira n'eri ne kati wane ekintu kye tulimu obwa MP bwa Kampala Central si bwansikirano so bwa President Museveni ayagala bufuula bwansikirano gwe tosobola kukyawula ekyo ate nga ono yalina emmundu yalina buli kimu kitegeeza nti era ne Muhoozi asobola okujja n'akozesa emmundu n'abeerako MP wa Kampala Central tagenda kutta bantu. Museveni Muhoozi bajja kutta abantu beewaane n'okwewaana naye nga MP wa Kampala Central ajja kutta muntu yadde n'ogo n'omwe ate nga kyangu nnyo okumugyako naye omuntu ng'alina emmundu ali mu buyinza okumugyako si kyangu kati ye main issue so si bino kansala simanya ani anyway eyo kanveeyo tweyongereyo awo njagadde kubanga nalabyeko omuntu ya commentinze nga ayogera ku kintu ng'ekyo mbu bali balina zero tolerance kuba tali Baganda kati ate wano wakifetu my friend wano walala nnyo n'amaduuka gali mu Kampala abagalimu gwe bakugaa nti ga Baganda bokka Abaganda abalimu bali bameka kakati mulina okuba abagezi Kibuule tebaamuwa kalulu eri naye gwe manyi Omunyalawanda ali saidize eyo omukiriza n'Abanyarwanda tebaamulonda ne Banyarwanda banne tebaamulonda Kibuule ne Banyarwanda banne tebaamulonda eri kitegeeza balondera ku saidi ya opposition kati awo tuli kakati munnange tubadde tukyali awo ne tulaba amawulire nga omusajja yalinga akijjanya Besigye afa kitalo nnyo kubanga yeetonda by the way yeetonda Sam Omara yeetonda abadde alina emyaka 65 yaresigninga mu poliisi yali assistant commissioner of police bwatyo n'afa abadde n'ekirwadde kya kansa naye wafiiridde abadde akola mu company eya Mike Mukula security company gy'abadde akola Arrow Security System Limited Arrow Security Systems Limited private company security firm eya Mike Mukula kati Omara gy'abadde akola nga deputy CEO wamu ne director of operations kale bwatu yafiiridde wano Mulago Hospital kyannaku nnyo kubanga yagamba nti yejjusa obutalya nguzi obutakkiriza nguzi ng'akyali mu active service kubanga nti ng'amaze okuresigninga yakizuula nti yali asigadde yekka era nga teri ayinza kumuyamba yadde nga teri amuyamba n'agakalisinga nange nalya enguzi mu kiseera ekyo mujjukire ebiseera byawo okutuwaaka Sam Omara ye yalemesa Dr. Kizza Besigye era biseera bye yalina amaanyi mangi nnyo era obutambi bwe buli muganda wange nti omusajja ono yaliringa operations ez'omutawaana ennyo kale bw'ato ng'amaze okuva mu poliisi yasukka n'abeera eyo ng'asirise naye munnange oluvannyuma Mike Mukula n'amutwala mu Arrow Security Systems Limited okubeera deputy CEO era nti mujjukirawo okutuwaaka 2011 Besigye bwe batyo bwabeefuka ne Afande Omara era nga ebbanga ng'amaze okubeera ng'alwala waneemulago ng'ali ku kitanda yafunayo akadde ne yeetondera bannayuganda bonna yasobya ne Dr. Kizza Besigye n'amwetondera n'akitegeera nti mu butuufu enkyukakyuka yeetagisa
kubanga ye naye yalibadde kati ali Bulaaya bamujjanjabira eyo naye wano Mulago tasiguka tasukkawo awo kati bannayuganda balina okutegeera ensonga eyo kubanga ono by the way olaba ne tumwine ye kennyini yalaga nti kati yali atendinga okuba nti omutima aguze eri Katonda kubanga yakitegeera nti oba oli awo agenda kufa nti alinga yali agezaako okwetonda muwala we yeetonda era omwana oyo yakola ekintu ekyamaanyi ennyo ekyobuzira kubanga yeetondera bannayuganda ng'amaze okulaba nti abantu banyiifu naga bannange musonyiwe taata wange mumusonyiwe era bwe yayogera abantu ne bakola ki ne bakkakkanako obusungu ne bukkakkana nti bannayuganda nabo bantu kakati omwami Omara omugenzi kati bambi yafudde naye jjukira nti mu Novemba w'omwaka oguwedde Omara yasaba ekisonyiwo okuva eri omuntu yenna gwe yakola ekikyamu ne Dr. Kizza Besigye naye n'amusaba amusonyiwe kakati nga tukuba ttooki mu baani abafuna favor wano Uganda kati ekyo tekyasobola kinyumiza Sam Omara kati ne b'ofiisa bonna abali mu poliisi ne mu active service mu UPDF n'abalala babimanyi kubanga balaba nti waliwo abali favored okusinga bo abalala era ekyo mulina okubanga mukimanya ati kati mumwe balondayo omu bajja kulondayo erweru omu balondeyo Lukeeki omugenzi omu naye ate naye nga bakati Lukeeki engeri gye yafaamu eri awo mwalaba juzi Muhoozi ng'alabula erweru ng'amulabula kitegeeza ki bwe muganda wange ampuliza kitegeeza ki kitegeeza nti mulina okubeera abalabufu era ne mukimanya nti nno essaawa yonna nti ako ke mulinawo akatono nti oyo omu gwe mulaba gwe baawa akagaati ate naye akagaati alumako katono tebamukkiriza kaluma kamalawo era singa Katonda amugerera nga bw'olaba afande Omara n'afuna ebirwadde ebimulitira okubeera nti abeera ku kitanda kansa ajja kutegeera nti naye yalibadde atwalibwa bweru ajjanjabibwe naye bamulekera wano n'apookera kitegeeza nti bills n'ebirala byonna kati afande Omara okutandika okutuuka nga yeetonda kitegeeza aba amaze okukitegeera nti n'atuuka n'ogamba nti nejjusa obutalya nguzi okiraba kubanga yakizuula nti banne bonna engeri yokka gye baasavayivingamu okwegaggawaza wabula tewaliiwo kusasulwa nti oba ofune eddembe naawe okolenga munnayuganda ofune opportunities kati ng'omusirikale teri kikugaana kukola business teri ayinza kugamba nti edduuka baligudde wali mu kikubo lyafande Omara nti baliggalewo nti alina kubeera mu poliisi mukama alina ofuna ssente naye conditions ziri favorable gwe ng'omusirikale naawe okusobola okukolayo ekintu ekirala ndi mukyala we abenga naye akola eri nga naawe okola eno nedda kitegeeza option yokka eriwo ya nguzi era akyogere nti singa nange nali enguzi kakati okay eyo tuveeyo naye nga kitalo nnyo ekikulu nti yeetonda lwakuba nti munnange era okwetonda nti tekulina kyekuyinza kuzza kubanga struggle aba yagikwebesa kati namwe muleme kwebya struggle ate mutuuke eyo maaso mutatuka okubeera nga mutwetondera kati wabaddewo bannayuganda ababadde beekalakaasa ebungereza eyo niwabaawo ababambalira bano babadde beekalakasa nga baagala Anita Among alekulire olw'enguzi era nga bagamba nti tasaanye kubeera mu kifo ekyo okubeera sipiika alina okubeera ng'alekulira era bwe bati ne bakuba omulanga nga baagala abantu bonna abaasibwa olw'ebyobufuzi bateebwe kubanga munnange ddembe lyabwe okubeera nti nno beeyagala nga bannayuganda abalala kale bino byabaddewo zabadde ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okuna 2025 abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform wali mu United Kingdom bwe bati bakuŋŋaanye mu protest nga bademandinga action okuva eri eggwanga oba okuva eri UK ne USA babeeko kye bakolawo ekyamaanyi kakati ku nsonga eyo ne wabaawo bannayuganda abatandise okubeera nga bakuba ebituli mu kusaba kwabwe oba mu kaweefube waabwe gwe babadde baliko nga balina ensonga zaabwe ze bawa era wano nze bwe ntunuulirira naye ndaba nti mu butuufu tulina obuzibu ffe nga bannayuganda
tulina obuzibu nga bannayuganda. Kati bano bagamba nti ensonga eza Uganda nti abantu abali mu UK, bannayuganda abali mu UK baali badde bazirika nti kubanga tebali mu Uganda bali UK, babeera baagala okulwana oba okulwanyisa okulwanira eddembe ly'obuntu nti balina okubeera nga bakomawo wano Uganda, era nti tebasaanye okubeera nga bawa Nuupu ssente, nti okuwa Nuupu ssente aba Nuupu badde eno mu kweyagala nga bali mu bulamu obulungi. Okitegeera? Kati eyo statement kitegeeza eva mu muntu muna NRM kwegamba abaagala ye nga abantu abali mu kiziiro bwe babaako kye boogera tayagala boogera, ayagala bafe bufu kiziiro. Abantu abali e Bulaaya bwe bafiirayo tulaba bulijjo nga babazza emirambo gyabwe wano. Kitegeeza nti bakimanyi bulungi nti ono yiwaabwe bwe ate eno yiwaabwe n'ab'eŋŋanda bonna bali eno n'ettaka lyabwe liri eno nabo bagula ebintu eno mu Uganda era ne bizinesi bazirina wano e Uganda. Naye embeera gye balaba eri bwe balaba n'ebiri eno ate era eri baba bamanyi nga community ya Uganda bagamba Uganda ni community, Ugandans living ababeera mu UK oba mu US era n'eri tebakkirizibwa kulonderayo nti balonde bakuba akalulu nedda, so nga ate abantu baabwe wano Uganda we bali bakuba akalulu. Kakati wano waabwe era ensonga zaabwe zibakwatako, kati oli agamba mubeera eyo. Kakati era nga bo bagamba nti muli Bamerica temuli Bannayuganda, muli Bangereza temuli Bannayuganda, temulina ensonga lwaki mudimandinga human rights, mulina kubeera wano Uganda okudimandinga for human rights. So nga human rights za nsi yonna tukimanyi bulungi nnyo, era yensonga lwaki naawe njujja kuvaana ogenda eri era odimandinge rights zo ewalala yonna yonna gy'oba tiwinza okuba gw'olowooza nti Bungereza ne Kenya oba ne Rwanda kyawukana nnyo, era naye bw'ogenda e Rwanda ojja kuba ne rights. Ate lwaki M23 mugiwagira okulwana e Congo? Lwaki temuteddayo ewaabwe waayo n'olaba bawumba tuutu? Obuuza nti lwaki M23 mugiwagira, lwaki temugigambedde? Lwaki muhoozi mu kaseera abaawoza my brothers and sisters babeera wano, lwaki tagenda n'abasanga eri? Kakati era nga bano bagamba nti Museveni bwe yali ayagala obuyinza mbu teyagenda UK. Kati muhoozi yali ludda wa mu kiseera ekyo? Kwegamba wano Bannayuganda nze bwe bansoberera ne muhoozi essaawa eno gwe bawaana mu kaseera ako yali yadduka dda, ajja kugamba Bobi Wine aleta abaana be balidinga struggle. Mu kiseera ekyo muhoozi yali Uganda naye yali UK. Baali simanya Sweden, is it Sweden? Gye baali eyo. Nti era ye Museveni yagenda bugenzi mu nsiko mbu teyagenda mu nsi z'Abazungu, naye ng'ate era yagendangayo kuba famire yagendangayo kugisanga, era bagendanga ewa Gaddafi kunonayo obuyambi n'ebirala. Mbu kati bano bagezaako okuwestinga politics, mbu Nuupu etya okulwana ekwanyisa gavumenti ku streets, mbu yeesiga Abazungu. Kakati awo baagala abantu batuukewo, baagala abantu bakulosinge balekeraawo. Bwebanga ekituufu kiri nti kati kulwana bulwanyi still abantu bajja kutuuka waawo, kubanga era Bobi Wine yakyogerako nti awo nawo ekiseera kijja tuuka tutuukewo. Bwe tunaatuukira awo kati gwe muganda wange ojja kuba naawe onoonya w'olaga, kubanga enkola ey'emirembe ya demokurasiya kati ekyaliwo. Kati gw'ogamba nti mmwe muli batiitiizi, Museveni yagenda mu nsiko, Nuupu etya n'okulwanyisa gavumenti ku streets. Tebakulya ekinusu muganda wange, tebakulya ekinusu. It's just a matter of time.
lwekyoba omanya nti abantu tebasobola kubeera nga bakkiriza okubalinyirira eva. Tekisoboka. Ekyo kyo tekikola ki? Tekisoboka muganda wange. Abaganda bagamba towakanira ebaagwa. Towakanira ebaagwa. Tulinde tulabe akuume.